in the crucible with Christ. Mukatamu ne Kristo. Oli odi ku kigambo ng'omuteegu. Omuteegu. Oba embeera enkakali nga tolaba n'amaaso go ngeri yonna bw'oyinza kutolokera. Mugugu gwe tugenda okwetikka oba gwe twali twetisse. Kristo yasooka ogwetikka. So kwoteero nga tulina abasumba baffe, ababuulizi b'enjiri, abakadde b'amakanisa n'abavubuka envuubuulo. Tugenda kuba tufeffetta mu byawandiikibwa nga tuyigira ku bigere bya Kristo. Kiki ekitegeeza okubeera ne Katonda atayinza kwabulira mu mbeera zonna. Lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Keziwera ssaawa 2 paka ssaawa 3. Program yo lesson week eno eba egguse wano ku 3 ABN amazima agatajunguluddwa. Akubuuzaako nze Sani Matuvu Munagomba ate nga mpangalira mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Buddu. Nkwaniza mu program lesson week eno wetuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Era njala okwebaza mukwano okuba nti otwegasseeko, okuba nti oyaniriza sabbiiti ng'oyongera okuyiga ku kigambo kya Katonda. Lesson eno y'abakulu wetwongera okufumiitiriza ku bigambo Kristo by'ayagala tutambuliremu. Tuli mu kutunuulira obuwombeefu mu kiseera nga kyakatamu oba ekiseera eky'okuziringitana, eky'okusoomoozebwa. Tugenda kwetegereza obuwombeefu buzannya kitundu ki. Naye mu studio sirinzeka ndi n'abantu ba Mukama okusookera ddala nnina chaplain waffe Isaac Walugembe owa Kefrema Schools. So tukwaniriza nnyo Mukama waffe Yesu Kristo. Wakati wano tulina sister Kansiga Viola. Ndi spellinze bulungi? Kansiga Viola. Kansiga Viola okuva ku Namusera SDA Church. Kyatambula n'emikwano gyange abawakiso. Mukisa gwa njawulo nnyo okuba nti ndi nabo mu studio kubanga tugenda maaso n'okutunulira lesson eno namba 10. Tukulisayo nnyo mukwano gwange gwe eyamaliriza ka meeting yo ate naawe ayinza okuba nga mukyali muli mu kuwunzika. Sisubira oba wanaabayo abali mu kutandika butandisi nitulabika nga abali mu kuwunzika mu kiseera kino. Tusaba Mukama mukwano akuwa okudda obujja okw'amazima. Mikono gyaffe ssebo nsaba okkirize obuuze ku mulabi waffe ate tusobole okuba nga tugenda mu maaso. Amiina. Abaana ba Katonda abaagalwa, bassebo ne bannyabo abatulaba wano ku 3ABN TV, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Amiina. Twagala okumwebaza olw'obulamu ne byonna byatukoledde obw'ekitiibwa Mukama. Amiina. Ennyabo. Abaana ba Katonda ab'omuwendo omungi, ndi musanyufu. Mwenna eyo gye mutulabira ku 3ABN, Mukama abawa omukisa. Weewa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kati nga tetunaba okweyongerayo mu maaso ne lesson week eno, twagala kusooka kubanga twewonga mikono gya Mukama Katonda. Gwe naawe aliyo nsaba weewombeeke tuweeyo okusaba ali tubeere nga tutandika. Nnyabo nsaba otuweereyo okusaba. Okay. Twebaze. Oli mulungi omutukuvu ayi Mukama gwajjudde ekisa n'okwagala ogulumizibwa weebwa ekitiibwa kubanga osaanidde. Tukwebaza gwe omuyinza w'ebintu byonna tusobozesezza okutuuka kaakano nga tuli balamu. Tusaba osonyiwe obutali butuukirivu bwaffe bwonna obulabika mu maaso g'entakera. Nga tugenda mu by'okuyiga byo Taata tusindike Omwoyo wo Omutukuvu atuluŋŋamye, aluŋŋamye n'abatulaba eyo Mukama tusobole okuyigira awamu. Era Mukama okuteekateeka obwakabaka obugenda okujja bwe nsaba okuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Nnyabo weebale nnyo, weebalire ddala. Twongera okwaniriza gwe yakatwegattako ku lesson week eno. In fact mukwano gwange gwali ku YouTube, Avento Productions. Nawe njala okwebaza. Abamu muli eyo Qatar, bali Dubai, bali Bungereza eri mu London waliwo ne mukwano gwange omulala ali eyo Belgium. Bannange nammwe mwebale nnyo okubanga mutwegattako era ddala amagezi gali eyongera mu biseera eby'enkomerero. So tubaaniriza mwenna abali mu diaspora, aba Seventh Day, aba Advent n'abatali ba Advent kubanga buno obubaka bugenda mu nsi yonna. Kati twagala kumawano tutandike. Tuli mu kutunulira ekigambo ekikulu obuwombeefu mu katamu. Meekness in the crucible. Omuntu ayinza okwebuuza nsigala ntya nga ndi mukakamu kuba oluusi omuliro bwe gukwokya oyagala okusitula ekigere
Bokubuukamu. oyagala oleekaane muka wowe naye nyinza otya osigala nga ndi muki nga ndi mukakkamu gye tugenda okuba nga tutunuulira. Wiiki ewedde twatunuulira ekyokuyiga ekirungi ennyo, nsuubira nammwe mwakinyumirwa. Ekigambo kyali kikulu nnyo, kiyitibwa obulamu obw'okutendereza. Essaawa 4 nga bwe twandigambye mu Luganda lwaffe olwangu ng'osigala otendereza Katonda mu nnaku ne mu ssanyu ng'otendereza. Oba oyita mu ttanuulu wakati ng'oli mu kutendereza. Ekyokuyiga kyali kirungi nnyo, kyatulaga bayinzawo okutendereza okuba okuyimba. Twalabanga kikuyamba mu by'omwoyo ne mu mubiri. Buli bw'osigala ng'olina omutima omusanyufu newankubadde nga waliwo ennaku, kikendeeza ku mikisa egy'omubiri gwo okukosebwa ennyo. Bannasayansi bagamba nti waliwo ebirungo ekimu bakiyita cortisol, ye hormone ya stress, esituka nnyo singa obwongo bwo bubeera bukyankalanye. So nga waliwo gye bayita adrenaline, eyo ate ya mirembe, ereeta ssanyu. Kati buli bw'oyimba adrenaline yasinga okubeera nga kati so kigasa omubiri weewaawo nga n'omwoyo ogasibwa kuba osigala ate weeyongedde okwesiga Katonda. Akagambo ke tagenda kwerabira kagamba nti okutendereza kwe kukkiriza nga kuteereddwa mu bikolwa. Era buli mukristaayo tukujjukiza nti olina okubonayo oluyimba olw'okumutima gwo lw'oyimba mu mbeera zonna. Newawe nali mpita mu kafunga kakutte nnyo naye nga ne kati wano bannaye Mukama singa si kisa kyo mmalako koyiye nti teekamu oluyimba. Oluyimba lugamba lutya? Nsanyukira ekigambo kino kuba Yesu njagala. Bakati Bayibuli egamba nti newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe sigenda kutya kabi konna. Kwegamba oluyimba olunyiriri olwo olukuweeweeza omutima mu mbeera ezo twalaba nga olwetaaga. Ate twala n'ekirala nti olina okubala emikisa gyo. Waliwo ebirungi Mukama byakkoledde eweetaaga okubira nga buli kadde obyejjukanya nga yes wano okwali kusaasira kwa Mukama. Notebook n'ogigula n'owandiikamu ebyafaayo nti olwaliwo ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa October Mukama yansaasira n'empona akabingi kaali kantutte n'owandiika. Omwaka guno nasobola okusasula amabanja ne ngamalayo. Kati olaba bw'oba olina ebbanja kikwanguyira okujjukira nti ojja lisasula kuba ne liri yakusobozesa okukola ekiseera obulamu obw'okutendereza obwatunyumiranye. Kati twagala genda mu bulamu buno obuwombeefu mukatamu. Kati soke tusome olunyiriri okujjukira mu kitabo ekya Matayo essula 5. Matayo essula 5. Yes. Olunyiriri olwokutaano lugamba nti balina omukisa abateefu kubanga abo balisikira ensi. Agambye ati balina omukisa abateefu kubanga abo balisikira ensi. Abateefu abawombeefu. Mu bigambo ebimpimpi saba buli omu ku mmwe ampe kiki ky'otegeera bw'owulira ekigambo meekness oba obuwombeefu oba obuteefu. Luganda luleese vocabulary endala eya meekness. Nyabo kiki ky'otegeera? Neyansanyusibwa omutesiteesera omwangizi. Obuwombeefu oba obuteefu bigambo bibiri, they are like sister words, bigendera wamu. Bukakamu. Tosobola kukyawula ku bukakamu kubanga bigendera wamu. So bwe batugamba obuwombeefu mu katamu babanga abagezaako okutulaga nti embeera ezisoomooza obulamu bwaffe bwe ziba zitutuuseeko tugenda kuyimuka tuleekaana ensi etuwulira okujja to our rescue oba tugenda kukakkana. Tosobola kukakkanira mu muti, wano batugamba kukakkanira mu Katonda. Era ogenda kukakkanira mu Katonda ng'oyimba nga lesoni ya wiiki ewedde bwe yatulaze, oba nga ofukamira ku maviivi osaba, oba ng'okwata Bayibuli yo n'obaako ebyokuyiga by'oyitamu ne kikukakkanya n'oba nga tosobola kwennyika nnyo
kubanga baatulaze okusinza ku lesoni ewedde nti okwennyika kukosa obulamu bwaffe obw'omubiri awamu n'obw'omwoyo. So bwe tukuuma nga tuli bateefu, Mukama bw'atusaasira n'atuwa ekyo ekirabo, yinza okiyita ekirabo eky'obuteefu oba obuwombeefu, tusobola okuyita mu katamu oba mu kusoomoozebwa okw'ensi kuno nga tuli bawanguzi. Bw'atugamba okuba abawanguzi mu nsi eno, tatugamba nti tugenda kubeera successful mu nsi eno. Nga bw'olaba success tuyinza ogibalira ku muntu afunye ebyobugagga. Tetusobola mulaba ng'abadde successful mu nsi eno. Naye bw'agamba tunaalya ensi oba tunaasikira ensi, tugenda kubeera bawanguzi mu nsi eno. Mu nsi eno ey'ekibi okuwangula si kyangu, naye tusobola okubeera abawanguzi nga tusigadde tuli bawombeefu mu Kristo. Tweyanza nnyo, tweyanze. Amuganda wange Walugendo. Ekigambo obuteefu oba obuwombeefu, obuwombeefu kikyotegeera definition ejja mu birowoozo byo? Neyanziza ssebo. Omuntu ayinza obutamanya buwombeefu bwe okutuusa nga waliwo ekimu tuuseeko nga kibanja buwombeefu. Oyinza obutamanya buwombeefu bwo okutuusa nga waliwo ekikutuuseeko nga kyetaaga buwombeefu. Actually mu Luganda tulina olugero olugamba nti katula keebisebuka. Oba eryokanga n'etonnya. Oba eryokanga n'etonnya. Entula bwezenkani. Okiraba. Kaakati waliwo omuntu okubeera nga muwombeefu nga tonnamulumbagana. Nga tonnamulinnyako. Naye kasita omukwata awaluma, ayinza okuvaako ne weewuunya gundi bulijjo kwe tulaba bw'ati bw'ali. Naye bwe nabadde njiga nalabye nga ekigambo obuwombeefu naddala mu Bakristaayo tekiteekeddwa kubeera sizono. Tekiteekeddwa kuba sizono. Tekirina kujja buzzi. Tekirina kubaawo lwa mbeera. Nti leero sabbiiti ngenda ku church nina kubeera muwombeefu. Oba mu evening hours bwe mba nvudde ku mulimu bw'onsangako ewaka mbeera muwombeefu. Kiba nga byatambudde bulungi. Oba bw'onsanga mu ofiisi bwe mbeera omuwombeefu. Naye omuntu omukkakkamu mu mbeera oba nnungi oba mbi, nakirabye nga obuwombeefu kyetaagisa mu buli mbeera. Oli nga bw'akusanga mu buzibu osigala oli muwombeefu. Mukama waffe yeebazibwe. Bw'oba nga oli mu ssanyu era Mukama waffe yeebazibwe. Oba waliwo oluyoogaano ku muliraano, era kugamba obuwombeefu tugenda kulaba mu kyokuyiga kino nti obuwombeefu tubwetaaga ng'Abakristaayo ebbanga lyonna. Weewaawo, tweyanziza nnyo Mukama bakadde bange, mikwano gyange ate baganda bange bwe tugenda mu ggulu. Mwebale nnyo ekifaananyi ekyo. Twongera okujjukiza nti ekisookera ddala obuwombeefu kibala ekya Mwoyo Mutukuvu. Bw'osoma mu Bagalatiya essula 5 olunyiriri olwa 22 n'olwa 23, ekimu ku bibala ng'okwagala, obulongoofu, obulungi, okwefuga oba okwegendereza. Kati mwe muli n'obuwombeefu oba obuteefu, meekness, gentleness, lowliness, byonna biri awo. Kwegamba si kintu ekiri born muffe, tekizaalibwa muffe, wabula kijja kikula kuba ekibala tekizaalibwa. Ekituufu. Kikula. Kimera, ekigenda nga kikula, ne kikula, naye nga kikula mu mbeera ezo zekyetaaga okulamu. Kati olaba ate embeera z'obuwombeefu okula, tulaba tugenda kulaba no nga butamu obuleeta bwe bukuza obuwombeefu. Secondly, kibeetaaga okwongera okunyweza ku buwombeefu oba obuteefu nga tetunaba kweyongera nti teri muntu asobola kutegeera Katonda okuggyako nga muwombeefu. Nfuna? Kituufu. Kwano nga tutambula ffenna. Ekyo kati kidifendinge n'olunyiriri luli wano mu kitabo kya Zabbuli. Zabbuli 46 olunyiriri olw'10.
waliwo ebigambo ebikulu ddala omulabi waffe biwetaaga okuba nga ofuna bulungi nnyo. Zabbuli 46 olunyiriri olw'10 Bayibuli egamba nti musirike mumanye nga nze Katonda naagulumizibwanga mu mawanga naagulumizibwanga mu nsi. Liwe munaamanya nti nze Katonda nga tusirise kwegamba nga oteese mbeera neetabuka relax Jesus is in control nokakkana gane mukamuba mukwatemu jjukira Peetero akutte ekitala agala temako kutukwa akutemye nako yakutema nakuba yalaba nga kyekyetaagisa okutaasa embeera eyaliwo. Kati Peetero ye yali awo teyalaga teyali musirifu teyali muwombe teyasirika naye ate bwe biseera byo by'omu maaso eyo ng'amaze okyuka ng'alina ng'ekibala kya mwoyo aliwo embeera ezaatuukangawo ng'omulaba asigalamu. So kintu ekisoboka okuweebwa omuntu singa oba omaliridde okiweebwa. Kati twagala kwetegereza obuwombeefu buno tutandika okugazibwa mu bwo. Waliwo okusande wano ebigambo Omungereza yagaa nti broken bread and poured out wine. Omugaati ogumenyebwa n'omwenge ogufukibwa kisebo ku lw'abalala. ku lw'abalala. Kintu kino ekyobuwombeefu mwakirabye mutya mu bulamu obw'okubeerawo ku lw'obulungi bw'abalala nga si gwe akifunamu? Omanyi bwe tuba ffe tufunamu kankulage kino singa oli agamba nti muganda wange bw'onakkakana akalimu ako ojja kafuna nkakasa nti abantu asala pressure yonna ne bwaba takimanyidde waakiri yiyo kizannya kuba kiba kiriko ne time lag. Yes. Ngenda kukwatirira mu kaseera bwe kati. In fact n'amaka agamu ojja kusanga oli nga bamugaa nti oyo omulaba boonawo wakumuwangula mutima kakkana. Kati bambi wadde ye teyali tali si bwatyo bwali nakakkana naye we yatuuka eyo n'afuuka n'avaayo nga ye. Twagala kati kukiraba nga sinze nfunamu wabula ninaanye yafunamu. Mwakirabye mutyawo? Tweyanziza nnyo ssebo okusinziira ku lesson baatuwadde ebyokulabirako mainly by'abantu babiri. Twalabye ku Moses ne tulaba ne ku Yusuf. Tugenda sooka tutunuulire Moses. Moses nga bali Musa nga bali mu ddungu atwala abaana abatwala mu nsi ensuubize. Awo bwe yatuuka n'agenda ku lusozi okwogera ne Katonda. Basigala wano. Abantu bano baali beerabize nnyo ng'ensangi zino bwe tuli nze n'omulabi waffe ali eyo nti Mukama yabakoleranga kino bwe baatuuka wali ne bafuna ekisoomooza nga beerabira byonna Mukama bye yabayisizaamu. Moses agenda okubatuuka bagamba Alooni nti ffe tukolere Katonda bisobola okukwatibwa kubanga ensi gye baayitangamu ye yali empisa yaabwe nga balina bakatonda abakwatibwako. Kati bwe bamugamba tukolere bakatonda abakatwe teyalina na resistance. Yabagamba mujje earrings mu matu g'abakyala bammwe n'abaana bammwe ab'obuwala n'ab'obulenzi. Alooni yali mu kugamba eyasigaddewo mu bigere bya Musa. Era bwe batyo bwe baakola n'asaanuusa ezo empeta ne earrings ne bakolamu ennyana y'ente. Musa yali tamanyi kigenda mu maaso, Katonda yali akitegeera ekigenda mu maaso. Era n'abasunguwalira nnyo olw'ekyo. N'agamba agenda basaanyaawo olw'okuba nti bamureplacize ne Katonda. Twerabira nti Katonda afa agamba Katonda wa buggya tagattibwako. Togatta mmandwa na mugugo. Tagattibwako. Naye abaana baakola kyekyo era Mukama n'agamba agenda bazikiriza. Era Mukama n'asuubiza Moses nti n'agenda kujja eggwanga eddene mu ye. Naye tetwerabira nti neemabega. Yes, it was a very big offer. Omuntu yenna ensangi gy'atyandyagadde kusubwa nti ne bw'aba waliwo baganda ab'enjawulo asobola okugamba nze kasita nze bagenda kunsalirako ekyange. Ekisooka bali tebategedde na biki bye tuteesezza n'ono.
kati Musa alaga ati obuteefu awo. Moses teyatuuka teyakola bwetyo teyeeyagaliza ye yekka yagwa ku mavivi ne yeegayirira Mukama n'agamba tokikola banaawulira batya eri gye twava ate Katonda waffe atusaanyirizaawo wano bambi Mukama kino baatulaze okuyita mu lesoni nti kwali kugeza eri Musa yali agezebwa kyali kigezo naye Mukama yatusaasira yakiyita teyalaga kwefaako yekka na yekka naye kino yakikola ku lw'abalala bano abantu kati ng'omukulembeze nteekeddwa kukola ntya mulabi wange ali eyo oteekeddwa kukola otya ng'olaba kkanisa abavubuka omanyi abavubuka extent gye basobola okutuukako n'ava mu kkanisa nga bakimubuulidde kino n'afuluma wali ku mulyango manne nga n'akola totally opposite ogenda muleka ogambe nti no kikyatategedde abavubuka mu bagambye bannange tugenda kubeera ne Pathfinder Investor naye buli muvubuka agenda okuyitaba mu jangu atuyambadde empale ngamba abawala genda olaba bayingirawo mu jjiini gwenga omukulembeze bulungi ate ng'akimanyi bulungi kubanga ng'ekkanisa yaffe tulina omukisa nti batuyigiriza n'ennyambala y'obukristaayo ng'akimanyi bulungi ku Yusufu twatunuulidde Yusufu okugezesebwa yakufuna kuva waka abantu abamweyimbamu baali baganda be nga muto bamutuuma sekalootera oloota ate byaloota bituukirira kakati lumu kitaawe amutuma okubatwalira ekyokulya bamwekobaanira omusajja bamukwata teyalina musajja nga kalenzirenzi ne bakasuula mu bunnya ne bakajjayo ne bakatunda katwalibwa e Misiri. Yusufu alabika ng'omutima gwe gwennyise agenda yeewuunya abooluganda agenda akaaba n'ensi gy'agendamu takola ki tagimanyi atuukayo mu nsi gy'atamanyi Mukama amuwa ekisa omusajja yamugula amuteeka mu maka amatiribona mu mbeera oba eryawe eyinza okufeva linga omuddu baganda be bazze kati tuzaawo weewali ekinyusi jjukira omutwe gw'ekyokuyiga ku Sande gwagambye nti okumenyaamenya omugaati n'okuyiwa omwenge oba eviinyo twalabye nga Yusufu yali ajjukira bulungi ebyamutuukako byonna ate ku mulundi guno n'aba bimutuusaako biba muli maaso abalaba n'obuyinza abulina okukola revenge kankibakole kambanyigiriza namwe mulabe nga bwe mwakinkola naye teyakikola oyinza okumenyeka n'omenyeka nga si gwakifunamu naye nga omuntu muliraanwa oba ekkanisa oba ewaka abantu bo be bakifunamu oba eyakunyigiriza oba omuntu eyakunyigiriza newankubadde eyakunyigiriza kyenkana nga yakifunamu abantu bano bakitegeera luvannyuma ne bakaaba n'amaziga nga ne taata waabwe waali nti ono muganda waabwe ddala n'alyoka abalondera n'ekifo ekisingayo obugimu mu nsi ya Misiri n'abatuuza omwo ne bafuuka baddembe. So oli omulabi waffe yandyagadde okwongera okitegeera nti Yusufu byonna bye yayitamu ennaku Katonda yakkiriza abiyitemu ku lw'obulungi bw'abalala. Oluusi tuyinza obutakimanya naye kitukakatako obutawoolera era gye tugenda mu maaso eyo tujja kiraba nga abantu ba Katonda tulina kulekera Katonda yakola ekitundu kye ku lwaffe yabawoolera eggwanga ku lwaffe. Musajja yayogedde wano ebigambo byanyumidde. Sooner or later life itself breaks us all. Waliwo obulamu bwe bukyuka namba 9 ninga asiraana. What has been your experience with being broken? Mbeera ezo ezimenya emitima oziyiseemu otya? Byakuyiga ki by'oyigiddemu
oyinza otya okukozesa embeera eyo ekuzitoweredde beekumenye okuyamba abalala? Omulabi waffe ekyo naawe gabanako naffe kikyolowooza. Wali comment section ku YouTube ku Avento Productions gwatambula naffe. Embeera zoyitamu ezo ezizitoye ozikozesezza otya okuyamba abantu abalala? Nobeera nga totunuulidde gwe kufunamu naye n'otunuulira omugaso eri abalala. Kwegamba obukakamu kyetwongedde okulaba nti embeera enzibu Katonda oluusi azirekawo ng'ayagala kukozesa ffe ate ayambe baali bambi abatandiyambiddwa singa tetuziiseemu. Oba abalala bamulabiremu mweyo embeera gye tuyitamu. Kati twagala okutunuulira Musa ono mu bugazi, intercession for grace. Okwegayirira olw'ekisa. Kubanga Ezekieri ne bamutulaze eri Ezekieri bwe tumulabye nga musajja aguma embeera zonna ze yayitamu naye nga kyali kyakuyiga eri Isirayiri. So kati we tuli twagala kutunuulira interceding for grace, okwegayirira olw'ekisa. Tugenda kukiraba nnyo nga tuwummuddemukko, twasooka tuwummulemu katono omulabi waffe ate tubeere nga tukomawo lyoke tubeere nga tuwunzika nga tutunuulira obulungi okwegayirira kuno olw'ekisa. Program Lesson Weekend ku 3ABN TV. Kkiriza gonda. Katonda atuyisa mu mbeera zonna ze tuyitamu tusobole okukula. Mwe tuyigira okwesiga Naye Katonda. Mukama yatulekera okwesalirangawo. Obutagenda mu ggulu kusalawo. Emirembe, essanyu wakati mu Agawo ensisinkano ne Mukama bw'oba onaava mu kubeera supplanter obeere Israel the blessed. Bintu tetuteeka kubifuna nga tuyita ate mu kumenya biragiro binamateeka. tuyiga okuba mu byawandiikibwa. Gamba ng'okutukuza Sabbiiti ng'etteeka bwe liri. Okwagala abatayagalikika 3 paka ssaawa 4 ng'eddiddwamu ku Sabbiiti enkya. Nange Yonasaani Matovu munnagomba. Lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Buterevu mukwano gwaffe ali ku 3ABN naawe yakatwegattako twebaza Mukama nti tutambula ffenna nga bwe twaniriza Sabbiiti olunaku lwa Mukama olutukuvu olw'ekitiibwa. Gwali ku Avento Productions naye tukwebaza mukwano kubanga oli naffe webale nnyo webalire ddala. Twagala okujjukiza nti osobola okugabanako naffe ebirowoozo byo mu comment section ate n'okusharinga obubaka buno awamu n'okusubscribinga ku Avento Productions etubeera nga obubaka buwungira okubuna mu nsi yonna. Tuli mu lesson week eno bwe tuyigira ku bigero bya Kristo. Tutunuulira obuwombeefu oba obukakamu mu kiseera ekyokuziringita n'ekyakatamu omuteego n'ebigambo ebiringa ebyo. Tukomyewo tufunze Musa twamulabyeko ku katono nnyo wali mwade mumwogerako twalagaziyamu katono nnyo wano musule ne 32 Essebo tweyanziza Musa nga yeegayirira olw'ekisa. Yeegayirira olw'ekisa. Components eziraga obukakamu ze tuli mu kwetegereza oba obuteefu. Musa ng'ava e Misiri olugendo ebyawandiikibwa biraga nti terwali lwa kubeera lwa nnaku nnyingi naye olw'obutali butebenkevu bw'abantu bano ezaali ennaku zaafuuka emyaka buli lunaku mwaka abantu abamu neewuunya kubanga ekyamazima bwe kuba nga waliwo ekiseera Katonda lwe yali yeeraze mu bantu Ekiseera kino yeeraga nnyo mu Isirayiri mu lugendo olwo baalina obukakafu obw'enkukunala nga balabyeko Katonda ng'akola n'omukono gwe naye olw'okuba baasigalamu okubuusabuusa Katonda yatuuka ekiseera n'agamba mwannyinaze yabadde annyonnyola wali nti Katonda agenda okulaba ng'abantu beekoledde ennyana kyava agamba Musa be waleseeyo nno balina mu kukola ssaddaaka ku nnyana eyo nze nno kambajjewo abo nabo tubawone n'ateekawo n'ekisuubizo obusika bw'ensi n'eggwanga eddene bigenda kuva mu ggulu eno kanjijjewo naye twalabye nze nalabye mu buwombeefu bwa Musa omutali kwerowoozaako
point gye yakoze zaabadde bbiri. Yes. Nze nalabyewo mu kyokuyiga ekyo. Agamba Katonda. Si gwe Katonda waabwe. Si gwe wabajjayo Emisiri n'amaanyi n'omukono ogw'amaanyi. Ali mu kwegayirira eri Katonda ku lwabwe. Yeegayirira. Abasaasira. Abantu bano bwe baawulira amawanga agatuliraanye bwe baawuliranga nti Isirayiri ejja nga bo beetegula bukyali. Kubanga bamanyi bawulidde Katonda waabwe byakoze, abayisiza mu nnyanja emmyufu, eggye lya Falaawo lyonna liweddewo. Ani asobola okwanganga abantu bwe batyo? Tuve wano kaakati bw'onoobajjawo Mwanga gagambe nti yabaleeta kubatta. Naabo banaalowooza ki? Banaagamba Katonda kyoyo ekitegeeza naye baamulemerera. Kulaba. Ayi Katonda saasira. Olw'ensonga eyo saasira. Ekitiibwa kyo kisigalewo. Ate Miriyamu ono. Miriyamu? Omusajja ono Miriyamu abawala bakoola, batabani bakoola. Nalabye ak'obuntu tekabula mu buweereza. Miriyamu ekisooka ye baaba wa Musa. Ye mukulu kwono. Ensi yali agirabyeko n'obuweereza oba oli awalina experience. Ng'oggyeko okubeera nti Musa yali ayitiddwa special, naye ono Miriyamu okusinziira ku bukulu n'ebirala yali alabyeko Katonda okusinga. Kubanga Katonda ye yakukusa Musa mu kisero. Eyo experience Miriyamu yagiwukinya ensi. Eri mu birowoozo bye. Kimanyi nti ono omwana ali anointed. Yes. Naye n'atuuka naye okwemulugunya. N'okwegatta ku bantu n'okwegatta ku bantu bayeekere. Omuweereza wa Mukama. Kulaba. Katonda amukwasa ekigenge. Mu kulaajana kwa Miriyamu nga yeegayire. Musa ate naye ne yeegattako bannange Mukama saasira. Yes. In fact, awo sister naawe yongera okutuutaanyizaamu Katonda. Walabye otya ku maybe bwe tukireeta gye tuli, ebiseera ebisinga tukiraba bulungi mu kkanisa. Nga bwe tubeera mu kkanisa, nga bwe tukola n'abakulembeze baffe. Nti omuntu omu asobola okuvaawo n'asimbira ekkuuli enteekateeka egenda mu maaso mu kkanisa. Naye nga talina nsonga ya mazima lwaki ekintu ekyo akikola. Era nsaba abatulaba eyo tubeere beegendereza nnyo. Tuyinza obutafuna bigenge nga Miriam bye yafuna ne tubeera ba mukisa. Naye waliwo ebintu ebiyinza otutuukako okusomooza okuyinza okujja gye tuli. Nga bwe twalaba lesoni eno ng'etandika, obutamu obw'enjawulo, twalaba obutamu bwe twereetera ffe ffennyini, ne tulaba obutamu Mukama bwaganya bututuukeko olw'obulungi bwaffe, ne tulaba obutamu omulabe bwatuleetera. Nti nga Miriam wano ekintu ekyamutuukako ye yali akyereetedde. Era abaagalwa abali eyo tubeere beegendereza nnyo nga tonnasimbira kuli mukulembezeewo, sooka omanye lwaki ekintu ekyo kizze. Tomala gakuba kintu olwa interest zo ggwe ng'omu. Ate ekibi kiri nti omuntu ono atayagala kuwagira nteekateeka eriwo ate anoonyayo abalala abamwegattako. For instance, bw'oba oyo toyina busobozi, sirika mu mpolampola kuba ggwe tobuyina. Miriyamu akunga alone? Yes, akunga abalala kuba bw'aba ayogera ate ajjukira ono omukulu wa Moses. Abantu bamuwulira mu nnyera bakkiriza nti nno bw'aba amukkakkanyizza abantu bagenda kitegeera kubanga ye yamukuza. Yekulira mu ngalo ze. Kati baba bakigenda kitegeera era bagenda kitwala era obuweereza butaataaganyizibwe. So nga abakulembeze oba nga ffe abakulemberwa tubeere beegendereza mu ekyo. Buli omu afunamu. Omukulembeze nze ogwange gwakusaasira oyo asitudde omutwe ogezaako okunnwanyisa nti mu kuwakanyizibwa nsaasire tojjaayo maanyi ate naawe kumulagako. Era musabire ekisa kya Mukama kimubeere. So nga naawe awakanya weegendereze. Kuba nze tunulidde bayitha ekyo bamulengedde ebyokulabirako bino bibiri bino bisatu. Eky'e Kadeshi Barnea kino kyemugeddeko eky'emyaka 4 olwali olunaku ekifuuka emyaka 4. Ekya Miriyamu okubeera nti afuna ebigenge. Ekyabatabani ba Koola ettaka ly'Abamira. Kadeshi Barnea gyafuuka emyaka 4 ezaali ennaku 4. Ekya Miriyamu yafuna ebigenge. So awakanya naawe ofunamu. Tolowooza nti mu kulwanyisa obukulembeze era ekimu ku bukkakkamu obusuubirwa mu muntu akulemberwa
bwe butawakanya mukulembeze. Ensonga bw'oba tokkaanya nayo kisingako n'osirika nakyo nga ggwe omuntu. Okusinga okusitula omutwe ng'owakanya akulembera. Kuba naawe osofunamu nga bw'olabye wano. Wadde ono abasabira naye baafunamu. Ennaku 7 yava mu gundi mu nsiisira gundi oyo Miriam. So kyakukulabula. Then ekyokubiri nti naffe abakulembeze Mukama atusaasire tubeere nga tulinga musa. Nga ne Yesu bwe yasabira aboonoonyi ng'ali ku musaalaba yagamba kitange basonyiwe kuba tebamanyi kye bakola. Ogwo omutima ogwo bwe bukakamu tuliko. Kye nalabyewo ekitono ekirala nalabye nti mu Luganda tulina enjogero oba lugero nti asirise teyejjusa. Kituufu, in fact n'omusiru ng'asirise toyinza kumutegeera nti musiru. Okimanyi omuntu bw'ovaayo yogera bingi olw'okuba waliwo pressure ze oyagala olage presence yo. Eno gye tuweerereza oyinza okusanga nga waliwo enjogera egamba nti tuweereza mu ndiga n'obuliga waliwo obutomera. Pressure Miriam gye yaleeta yali edimandinga Moses okwerwanako oba okulaga presence ye. Temumanyi nga nze nalondebwa, temumanyi nga nze abakulembera, yegwe oyinza otya okwogera ku nange mu ngeri bwetyo? Oyinza like kati mu kwogera oba okwagala okwedifendinga mwokolera ensobi ate n'abantu b'okulembera ne bakubamu ebituli ng'omukulembeze tetwamanya. Kati ono kiki kino baatuwa ki kino? Naye bw'osirika n'osaba kubanga abakulembeze twaweereddwa amagezi kusabira abantu abo okubalekera Katonda ye abakoleko nga ye bw'asiima. Osigala olina ekitiibwa kyo ng'omukulembeze ate n'abasinga nga kyakukkiririzaamu. Olulimi luyinza okuwadde. So abakulembeze Mukama ayongedde okwogera gye tuli. Tuwulire omwoyo kyagamba ekkanisa tutandike okutambula okusabira mugambo gwe mutima guno ogw'okulumirirwa ono wadde ye aleeta bulumi gy'oli naye ate gwe n'owunzika ng'omulumirirwa. Kubanga twagala gamba nti ku Musa ono tulabirawo karakita ya Kristo. Nti effumu lijja gy'oli naye nga bw'oyo okukkiriza neebeerawo so si ggwe kwata ffumu ate kulizaayo. Kwegamba abantu bano n'obasabira Mukama abajje ku ddaala eryo kwe bali awabi abasitule. Kiraba ekituleeta kwagala abatulumya ku Tuesday. Abantu awo tufunzeewo ko tulabe mu bufunze eddakiika emu kitundu ne chaplaini wange emu kitundu okwagala abo abatulumya. Kansooke neyazizanyusebo bwe twabadde tuyita wano mu Matayo okwagala abatulumya kyenajjeemu kye kino nti nno okwagala abatulumya tetugenda kiwulira buwulizi muli. For instance omuntu akulumizza n'ogamba omuntu oyo nze namusonyiwa namwesonyiwa. Okusonyiwa n'okwesonyiwa njawulo ki? Byanjawulo. Omuntu gwe weesonyiye oba toli nnyo ku lulwe omuleka mu nsi ye naawe n'obeera mu nsi yo. So ng'okusonyiwa mutabagana. Okusonyiwa wabaawo okutabagana. Yes. Kati okwagala abatulumya baatugambye nti tekirina kubeera mu feeling munda mu ffe oba mu birowoozo byaffe. Tya muntu oyo namusonyiwa. Naye nga ne bwe bakubuuza ku muntu oyo Walugembe wasuza atya era nga bamanyi olina obusobozi okuba ng'omanyi bwe yasuze. Nze simanyi nabimufaako. Ye mbadde mmanyi mwatabaga. Nze namwesonyiwa namuleka Katonda y'amanyi adiringe naye. Baatugambye nti okusonyiwa oba okwagala abatulumya kirina okulagibwa mu bikolwa. Bwe tuba tusonyiye tulina okukiraga wabweru ng'omuntu asobola okiraba nti no for instance omuntu oyo alina ekimutuuseeko ng'osobola okuyimirirawo ku lulwe
ng'osobola okubeerawo ku lw'omuntu oyo si mu kubeerawo mu kweraga oba mu lusuutirizo naye nga kiva mu ntobo ya mutima gwo. Muganda nze ssebo okwagala abatulumi twalabye nga singa omuntu oyo omwagala kubanga yakutuusaako ekizibu kituufu ate ebizibu bye batutuusaako abo abatulumya oluusi bitulekera n'enkovu nga buli lwotunula ku nkovu eyo ogamba naye bannange gundi mukyobuntu osigala ojjukira naye newankubadde nga mwanyinaze kyanyonyoddeko nti okwagala okwo tekulina kulagibwa like I feel loving him or her naye nga ebikolwa tebiragika singa era oba ovuddeyo okulaga ebikolwa ate tovaayo n'ogamba oyo omulaba yanzitira omwana naye nze owuwe nkoze eki nze alabirira abaana be novaayo okweraga like weeteekewo ensi etegeere nga bw'otasasudde bubi eyakukola obubi oyinza okukolera silently n'okola enkolagana eyo n'ogizimba nono eyakukola obubi nga naye yekka yakimanyi nga yasobola n'okugenda akuweera obujulizi nti omuntu ono nina ekinumiriza ku mutima namukola bwe nti naye ekyamazima abadde muntu mulungi gye ndi so sigwe kuvaayo ne weerangirira gundi olaba yankola kino naye nze muddiza bulungi bwereere ekirala kye nalabye ffe tuli boonoonyi naffe newankubadde nga Katonda atuwadde ekisa buli lwe tugwa mu nsobi tuddukirawo mbiro wa Katonda Mukama nsaasira Mukama nkwatirwa ekisa kye nalabye ekisingamu obukulu nga naffe bwe twagala ekisa ate nno tetukyagala wa Katonda wokka ne mu bantu bannaffe betuwangaalira omuntu akutta obulungi naawe owulira nga ddala singa mwannyinaze Viola mukola ensobi ne mmutuukako ne mugamba munnange Viola kyabadde bwe kiti naye ensonyiwa Viola ne yeeraga era nsigala omutima omukyalo oyo ng'alina ettima nga tayagaliza kiki kubanga tansonyiye oba taleesewo okutabagana nga bwe mbadde nkisuubira so nga naffe bwe kitukola obubi ng'abantu kitugwanira naffe okukirowoozako nga tetunnakikola abannaffe tetugaanye omuntu ayinza okukuyisa obubi ennyo naye ensonga enkulu tabagana naye mutegeeze Katonda amagezi Yesu gatuwa Matayo sula 5 olunyiriri lwa 3 lugamba mwawulira bwagambibwa nti oyagalanga munno okyawanga omulabe wo naye nange mbagamba nti mwagalenga abalabe bammwe musabirenga ababayigganya mulyoke mubeerenga olidde bwe musabira ababayigganya ne mwagala abalabe bammwe mulyoke mubeerenga abaana ba Kitammwe ali mu ggulu kwegamba ekirungo kino nga tuli mu kukyogerako ekyobuteefu oba obuwombeefu obukakkamu mu mbeera zonna kirungo ekyoleka obutuuze waffe obw'omuggulu abatuuze b'omu ggulu bonna baagala abalabe baabwe asookera ddala ye Yesu Kristo nti ayagala yatwagala ffe abaamukola obubi alowunzika agamba nti Kitammwe ali mu ggulu kubanga enjuba ye ajaakiza ababi n'abalungi abatonyeseza enkuba abatuukirivu n'abatali batuukirivu kubanga bwe munaayagalanga ababaagala mulina mpeera ki n'abawooza tebakola bwe batyo n'oli atamanyi Katonda era ayagala munne kati bwe munaalamusanga baganda bammwe bokka munaabasinzaawo ki n'abamawanga tebakola bwe batyo n'alyoka agamba kale mmwe mubeerenga abatuukirivu nga Kitammwe ali mu ggulu bw'ali omutuukirivu kwegamba obuteefu ntikko ya butuukirivu kituufu kankutegeeze nina statement gye nasoma ennaku ezo mu kitabo ekimu eky'omwoyo w'obunnabbi bakiyita Counsels for the Church Ellen White ng'agamba nti ekirungo ekyoleka obulamu obutukuziddwa mu byonna bwe buteefu omuntu eyategeera Katonda oba ategeera Katonda omulabirawa obuteefu kyobulaga nti mubeereko mubeera abatuukirivu perfect banna kantu ako kaki kalungi nnyo naye tugende kuweneezide akamwa kano
Wednesday akamwa omumwa oguzibiddwa mumwa oguzibiddwa mulabi waffe ayinza oba nga alinawo bye yeebuuzaawo byatannaba kumilunguka bulungi omumwa oguzibiddwa muganda nga ogulabye otya neyanza ssebo olulimi lwe tulimu tutandika ekyawandiikibwa ekyavudde mu Peetero essuula eyo ey'okubiri ennyole 18 paka ku 15 atulaga nti yabadde ayogera ku Peetero kisooka essuula 2 olunyolo 15 paka ku 18 yabadde atulaga yatandise ng'ayogera eri abaddu okubeera abawulize eri bakama baabwe newankubadde nga bakama baabwe yabatadde mu bifo eby'enjawulo waliwo bakama baabwe abakakkamu era be bateesaganya nabo naye ne wabeerawo n'ab'ekkayu nga bambazuulu abakambwe bamufugira mu bbwa bamusibira mu bbwa kati n'atugamba okubeera abakkakkamu mu nnyiri eziddakawo zitulaga ng'aleeta ekyokulabirako kya Kristo yakubibwa yavumibwa n'awandirirwa naye teyasamya kamwake waliwo olunyiriro owantaddemu akasunda baasi oluusi nensooka ntyamu naye ate nenkitegeera nti twayitibwa okubeera ekyo Kristo kyeyali mutambulirenga mu bigere bye nalabye ng'okubonaabona oba okutuula mu butamu kitundu kw'abo abayitiddwa erinnya lya Kristo mukisa gwabwe nabo okubonaabona ne Kristo nga okubonaabonera awamu ne Kristo era yagambye nti tekirina makulu gw'ogenda obonebone ku lwo bakube n'empi nga gwe weereetedde empi okwo tekusiimibwa era tugamba nti buli obutamu bwe twereetera tugamba nti nze nja kugumiikiriza kaŋŋume bannange nabbye naye kaŋŋume empiba zinkube lwakubba kwange okwo okuguma okwo tekulina si bwe buteefu bwe twogerako naye yagambye nti okugumiikiriza obuwombeefu newankubadde mu katamu akasinga okwokya ku lwa Kristo okwo kwe kusiimibwa tudde waka mu maka omwami akomyewo asanze ebintu tebitambula nga bwe bwabisuubira okutambula n'alyoka atabula ekirungo kyetuyita omusajja okukolola mu kaawa n'okukangula ku ddoboozi naye ng'omukyalo okimanyi bulungi ensonga lwaki emmere erudde okujja omunnyo tegwakoze eki tegwabaddewo nange mbamwe kati omukyalo ono omumwa oguzibye nze nakulabyawo nga mukazi wattu asirise edda basenga bagambanga abaana bawala nti batika amazzi mu kamwa era bw'alaba nga omusajja amaze otereera oluusi nkya nno bulina mu kukyalo nga nenno munange mwami tewategedde nsonga yabadde nti omunnyo gwadde gutubuzeeko nga tewali ngeri ne tugezaako era luvannyuma nnyo twasobodde gufunira mu lulagala obalaba emmere yaludde okubeera nga eteekebwateekebwa naawe osobole okugirya kwegamba omumwa guno ogubuutikidde ogusibiddwa ngulengerera mu mbeera eyo nti ne bw'oba ekituufu gwe okimanyi towenoonyeza tonoonya bwenkanya tobulwanirira baatulaze Kristo ng'atwalibwa mu maaso ga Kayaafa ne Piraato ng'akwatiddwa baatugambye nti yalina obusobozi n'ensonga ez'amazima zenna okwennyonnyolako kuba yali mutuufu naye teyakikola yasirika era oluvannyuma tulaba obuwanguzi bwe kyo ekiri muno nti mu buteefu mu bukkakkamu ekiseera kituuka omuntu oyo n'abeera muwanguzi nga bwe tulabye emabegakaawo nti nno kino mpisa ya Mukama Katonda era abo abaclaiminga okuba ababe bateekwa okuba nga bagirina empisa ey'okubeera nga oli muteefu oli mukkakkamu era tulaba nti Kristo yawangula tuwaddeyo byonna byamutuukako naye yali alina obusobozi bwonna okubaako kyakola oba kyannyonnyola kuba yali mutuufu mu kyo naye kye bamubuuzanga kyayogeranga n'asirika.
ndowooza wano ku nsonga eno okusirika kw'omuntu kwa Kristo oba n'okwabajjajjaffe bonna abazze babeerawo tebasirika nti kubanga nti bagezaako okusirika busirisi naye n'okusirika kulimu amaanyi gaako ng'ekitundu ku bugumiiki ku buwombeefu oba obukakamu nti Kristo bw'asiriikirira Kerode ng'amugamba kolayo ekyamagero n'atanyega Samoni yali nene eri Kerode si buli mu mbeera zonna ze tuyitamu nti weetaaga okwogera waliwo weetaaga nga ekyokukola ky'oyinza okukola ate nga ekyo kyetaagisa kusirika era nga mu kusirika ojja kuyamba oyo akwetoolodde si buli olaba omusajja gwe bayita Peetero oyo nga tanaba kukyuka yalina ekizibu Peetero yabeerangayo buli kadde alina kyagamba alina ansa si buli kadde nti weetaaga oba ne ansa ansa esobola okuba nga kusirika busirisi ekituleeta ku kyokulabirako ekisembayo wano nga tutunulira olwazi lwaffe eri ekiddukiro kyaffe Mukama waffe Yesu Kristo manyi bana bonna betusoma okuva mu ndagaano enkadde balinga magulu ga njuba enjuba ye Kristo bano magulu bwe kiba kizimbe bo madirisa Yesu kye kizimbe ye yeekaalu katwala kulaba Yesu Kristo mwamulabye mutya ku nsonga eno ey'obuteefu Musa tusooke tumwerabiremu katono ne Yusufu ne Ezekyeri n'abalinga abo tukikomyawo mu mbeera zaffe eza bulijjo waliwo abantu be nazudde nga bali mu makomera they are totally innocent okuva ku ekyo ekyabasibisa tebalina musango gwe bazza naye olw'okuba baalabikako eri kooti either ng'abajulizi ng'abateeberezebwa oba abateeberezebwa nga basuspects nalabye ekigambo ekiri amaanyi agali mu kusirika kati olw'okuba bamwakyuzinga ekintu ekimu nayagala approvinge nga bw'ali correct kati mu kwogera bingi omulamuzi n'awulira akamukwata kubanga obeera opanikinga obeera mu kutya naye olw'okuba nga oyagadde okwedefendinga nalabye ekyama ekiri mu kusirika entalo ezimu tetulina kuzeerwanira tegeeza Katonda omugambe ayi Katonda omanyi nga ddala kino si kiriimu lwanira Kristo awo olwazi lwaffe era ekiddukiro njala tuwunzikire kuba akadde kalabika nkatandise okutuubira akatambaala batugambye nti ng'abakulembeze tetwelowooza nti tugenda kutalizibwa oba ng'omukristaawo teweerowooza nti ogenda kutalizibwa nga tutunulira Kristo nga ekyokulabirako kyaffe nti byonna ebyamutuusibwako bisobolera ddala okutuuka ku ffe wadde nga lesoni eyo bwe twali tugitandika baatugamba nti nno akata mu Kristo ke yayitamu ffe kye tuyitamu wano busammambiro ate nga kituufu bwe tuba tusoma Bayibuli ffe obwaffe busammambiro yes lwakuba nti ate nange ng'okukiza kwange bwe kuli kinkuba ne ndaba nga nze ate ndi ku ntikko ekyoli tekiriimu naye ndaba nga ekyange ate kyekisinze naye batugambye nti nno Kristo yali muteefu era mu ye kati tumutwale ng'ekyokulabirako kyaffe tukoppe empisa ye ey'obuteefu ey'obukkakkamu tugenda kubeera bawanguzi era wansi baatugambye okusabiragana olutata kubanga nga bwe watugambye mu kutandika nti nno kino kirabo era nga kirabo okusinziira kirabo kya mwoyo mutukuvu yes ekibala bwe kiba omuti we guba gukulwa ogussaako ebibala teguvaayo wansi n'ebibala bijja weri time nga gukuze nti awo we gutuuse gwe gulina okussiza kati bino ekirabo kino tukifuna weri time tugenda kifuna tutya okuyita mu kusaba kigenda tuweebwa era kigenda kubeera practical mu bulamu bwaffe kimanifestinge obulamu bwaffe nga tuyina omukulu waffe gwe tukikoppako Kristo
yakikozesa ate era kyamuyamba kitya mu ministry gye yalimu. Tuli mu kuwunzika mukadde wange olina kyogamba awo. Kigambo ky'olwazi luno. Olwazi twalabye Dawudi ng'ayogera nti emmeeme yange erindirira Mukama. Weewaawo. Newankubadde nga ekyamazima bingi bye tuyitamu si byawaka wokka we tusula, si ku muliraano, si ku mirimu gye tukolera, naye ne mu kyaki. Bannaffe be tutambula nabo mu lugendo luno olw'okukkiriza asobolera ddala okusimbira enkuuli. Oleme kuyitawo akwekiikemu. Naye Dawudi agamba nti oyo Mukama lwe lwazi lwange olw'amaanyi olugumu. Kye nayizeemu ng'omukristaayo kitugwanira bulijjo bw'oyita mu kusoomozebwa si nsonga kuvudde luddawa, amaaso go gatunuulize Kristo. Sooka ogenda eri Mukama. Genda eri Mukama. Mutegeeze ensonga zo. Mukama nze sina kyakukolera Walugembe. Naye gwe wamutonda. Olabe bwankoze. Ate nange wankola, gwe wankola. Mutereeze mu ngeri yo obuweereza bwaffe bugende luddawa Maaso. Oba nzaaliko ensobi nange nsaasira Katonda wange tutambule n'abooluganda nga tussa kimu. Mu buli nsonga yonna abooluganda kitukakatako si kwerwanira si kweteekawo, naye oyo akulembedde okukkiriza kwaffe bwe tuba tutegeeza ensonga zaffe ye akolenga ye bw'asimba kubanga amanyi ekikolayo. Waliwo statement eyasembyeyo awo n'agamba nti ye waali. So awo kitulaga nti tulina kutunuulira Kristo. Kristo agamba eri mu Matayo 11 nti muyigire ku nze kubanga ndi muwombeefu era omuteefu mu mutima. So tulina already gye tuddukira. N'alagawa ani anansobozesa ye Mukama ffe Yesu Kristo. So gwali eyo mukwano gwaffe atulaba essaawa yakwongera kusembera Kristo. Oyongedde okulaba nti weetaaga Yesu, omwoyo okusobola okubaza ekibala eky'obuteefu n'obuwombeefu mu mutima gwo. Muganda ffe. Amiina, katwebaze. Mukama waffe tukwebaza gwatudde mu ggulu kubanga otuwadde obulamu. Tweyanziza kubanga obikudde ebigambo eby'amagezi mu maaso gaffe ne bannaffe abatulaba era abatuwuliriza. Twetaaga okubeera abawombeefu. Erinnya lyo liryoke ligulumizibwe. Ogambye nti abakiise b'eggulu oba abatuuze b'eggulu olw'okubanga obuwombeefu n'obukkakkamu busibuka eyo naffe kitugwanira okubumulisa eri ensi. Emirundi egisinga obungi Mukama tulabise nga tetuli, naye tukwegayiridde ekibala ekyo kikuze mu ffe twongere okubeera abawombeefu eri ensi ate ne mu maaso g'Omukama Katonda. Tambula naffe okusinzako olwaleero n'ennaku ezisigaddeyo kaziraba omukisa kubanga tusabye n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Webale nnyo mukwano gwaffe, webalire ddala okuba nti obadde otambula naffe okuva gye twatandikidde paka we tuwunzikidde nga tutunulira buwombeefu obuteefu mu mitima gyaffe, tusobole okuba nga tusikira ensi ate ne ku nsi kuno okwongera okutegeera Katonda n'okumutegeeza abalala. Tusaba Mukama akuwa omukisa mu ssabbiiti entukuvu era tusabe ekisa kye ekitagerwa kyeyongere gy'oli, bwe tutyo n'emikwano gyange bwe tuwunzise. Mukama abatuweera omukisa.